SB4 Media. Tuggussa Enssonga. SB4 nze mbadde ku kitanda ennaku ezi bankebedde siriimu bankebedde ebirwadde byonna gatoli ekituufu tebamanyi kinnuma naye mpulira ndi ku macupa aga buli kaseera amanye ekikuluma naye nga sikimanyi amanye ekikuluma just the stress nakutya kyobola abayisima asobola okukeera ku makyo ayinza olwawo nnyo abantu omwerabira nti abasinga alina ekifaananyi kye alina ne vidiyo oba ogudde ku kifaananyi n'olaba ne vidiyo si nze nzekka ate buli omu abadde alina wabadde amusembeza mu ngeri emu oba endala nga buli mayiro gundi gy'abadde atuukangako nga wookeerakoyo ku makya gamba okimanyi gundi yankubidde mwana okimanyi kakalamu ndabika okuba ngenda kufa ng'abantu banjagadde nnyo kati nze Yisima mbadde muyita ekigambo Yisima mu show Yisima naye ebbanga lyonna litubadde n'oba ogenze mu chat zaffe ebiseera ebisinga I take myself nga muyise papa kati essaawa zino Papa Pulsaka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono ye Pulsaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Pulsaka abarekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Remba Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira Nesamisa Samakula kale abayita mwenna mujja mbere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Pulsaka lwagiddwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin Schools St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Jjaja & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.jjajaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Jjaja & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. gyovuddeko twavirwako taata waffe menta waffe abasinga ate ng'era yali pulezidenti waffe yatuluma andi tukyanyega biwundu amaze okutwagakaaba bingi nnyo ebyayogerwa ne tusaba poliisi wamu ne gavumenti okulaba nga tufuna obwenkanya tumanye kiki ekigenda ddala mu maaso oba kiki ekyatuukawo kulaba nga ate pulezidenti waffe atufaako mu ngeri ey'entiisa so tukyayongera kubeera nga tusindika obaka obukubagiza eri famire eri mikwano gye bonna abadde bamumanyi nabatamumanyi bamufollowing obufollowings nze muzzukulu wa Kabajja olunaku olwaleero tunoonyezaako kakalaamu ono waliwo yankubirako konanga naye kakalamu tali mu mbeera nnungi engamba nja kujja mugumyegumyeko tulemuko tunyumyemuko manyi bino ebizibu byebikubuulira bw'oyita mu bizibu omanyira nti ogenda okula andi bwe wenna ng'oli eyo tolina kizibu kyewali ofeesinzeeko tunnaba kukula ante abo bonna betulaba abantu betwegomba lwakuba nti abasinga obungi betwegomba tasobola kutuula nakubeera byayiseemu abasinga obungi wayita mu mbeera ayagala jjerabirira ddala agamba
embeera yankosa yadde ojjogerako abatayagala so zize okumitinga kakalaamu ono toba nga ne ku magezi musanze alina ku drip yakava kati ku drip yawungamu otakyakola kiki musajja wattu omunaku waabwe kapenso kiki obulamu buli buti andi embeera gy'olimu ogiraba nali ngibaddemukko andi mukugibeeramu mukazi watagenda kugikujjamu oba maama oba taata oba mikwano gyo gwe kennyininyini gwolina okulwanagana n'embeera eno eveemu kitegeera so gyogenda okukoma okwekubagiza gyogenda okukoma kubirowoozaako ennyo kuba kyo kyajja mu kujja mukama zimanyi nze nenanye ngombe agamba nti mukama yasinga okumanya era yakireeta kati ke kaseera kakalaamu n'obwaseeguyaabu kubeera nga bwegumya kuba kati tokyakola ku rediyo wiiki ejjawo nawe enaggwerako ng'oli mu mbeera bweti waliwo baboosi baffe asobola okugumiikirizamu ennaku 2 oba 3 era agenda kugumiikiriza mwezi obukuba okungubaga oba myezi 2 tegeera tubuuzeeko otunaabira njagala tuva wano kakalamu nga otandise okuseka babuuzizaako nnyo yonna gye musinzire okuba temutulaba baganda baffe mikwano gyaffe na buli munnayuganda yenna gyasinziire okuba te nga atulaba n'abali mu nsi ez'enjawulo abatubadde batugoberera abatwagala abatukubira amasimu abamu tebamusisinkananga nako badde tebamusisinkananga nako wano wenyini wetutudde kafo kammwe era wetubadde tuyingira wano ndowooza olabye n'abakozi bonna bwe badde bakugamba nga boogera ekigambo kimu nga kitalo nga mwalaba tubadde tubamanyidde nga mutuula wano oluusi mutuula oli bamanyi nebasonga n'ebifo badde mukolera kiva e Bulaaya tubadde tukolera wano oluusi tukolera ewuwe bwe tubeera nga tuli babiri tubadde tukoleranga wuwe bwe tubeera nga tulina abantu bwe tuleese gwe twegasseeko oluusi tukolera wano oluusi tukolera ku Capital FM wali eri ku Acacia ebifo 3 sinabagendako ku Capital omanya mbeera eriwo sinabagendako waka siddangayo up to now naye mbadde leero olusoose okumpisaawo eryokubo nali nalikoowa nga mpita makubo malala nasaagala kuddamu kuyitaawo kubanga omwami oyo bwe yali nga akyasula ebitundu byeyo bayitayo mu buwaate eyo mubamisaki papa by then nze nali nsula nabweru kawole yali asula Kisaasi Kasuku ndowooza baye yali asula muno n'abalala abamu naye bamugamba nga bamuleeta eno nti eri ogenda beera n'abantu bangi Kakalamu basula omwo Keiza asula omwo Kasuku basula omwo ojja kubeera ng'olina abantu ab'enjawulo naye by then nze nali sinabatuuka nga sinaba kubeera eno nesanga bwesanze afutaninga kankoleki era it was just 5 minutes kutuuka ewuwe woosula paka awabadde ewuwe that is it so Katonda yankola ekintu baganda bange bangi baali bakiyiseemuuko sinza asoose nja kyogera naye mu bulamu bwange ndowooza kino kirabika okuba nga kigezeso kyakubiri naye ekigezeso ekyasooka kyali kya mukwano gwange bali bamuyita Sharifa Sharifa badde Jjaja bamumanyi baani Sharifa yagenda okufa nga maze ebbanga nga sibeera nnyo naye nga memories nyingi nnyo sizirina nga naye ate
kyantuukako nga neesanze nga ndimu nentuukireyo koddala okakasa lwenfa gye yafa. Yali girlfriend yali mukwano gwange omu ku bantu benabuuliranga ekintu ekyomunda nti kino kyekino. So bwe yafa yannuma memories ze nalina naye zaali zakubeera nga empaka gundi afudde mulabika mulimba nentuuka paka mu mochari erubaga awo okumusikayo nemulabirako like that nemulabirako ddala ekyo kintu kyankuba nnyo mu face ebbanga lyonna nga bwenkikola bwengira bwe nti nkiraba naye nali maze ebbanga nga sikola ki simulaba nnyo nnyo naye kati ono ye gwe nkugambako 5 minutes. Nze bambi wabambikira isima omutima gwasooka okumpira yali ggwe neŋŋamba kuba waliwo yali live gye yakola mu nnaku nga 2 ndowooza 2 ku 3 yali ng'ali ku ggwe neyibula live eyo yali nkamanyi era yatrendinga nnyo. Lwaki kyasooka kunkubira ku ggwe? Nagamba kati omusajja ono agenda kutya nnyo. So gwe amawulire gano gakusanga wa? Olunaku olwo lwali lwa 6 ng'enkeera lwe lunaku lwa Sunday tulina shooting. Mwalina appointment naye? Kiva Bulaya badde tumushootinga nga Sunday. Isima badde tumukola naye ennaku zibadde 2 zaali 2 mu kisibo ne tugattako olwokusatu olwokutaano. Kisibo bwe kyaggwa tusigala mu nnaku mmeka? Lwali lwakuna na lwa Sunday. Naye mu zino ennaku endala nga tetukola. Actually Medi oyo Medi when abasisinkana it was a team, yali etandise ofuuka team. Medi ne Sara Enza nze ne Isa nga tuli abantu bana ne Isima abantu bameka kati nga Medi akwatira Sara nakwatira nani ne Isima. Medi we yajja okutandika okufuuka team okwogerezeganyanga ne Isima kike tugendo twesanga wane kikendeeramu kubanga Medi yazuukuka nga mangu ng'akeera ku makya n'agamba omusajja ali ku live kati naye kamulindeko aveeko mukubira mubuulire waabwe tugenda okukola ki okwesanga. So era Medi yakuwanga n'agamba ngambye twesange ku Pentagon oba tugende ewaka oba tugende ku beat capital. Kati awo ekyo nali nakimulekera ng'omuntu. Olunaku olwo live bwe yaliyo gye baŋŋamba mbu mwe yanvumira live eyo nalina appointment ya South African Embassy olunaku olwo ennyini. Uganda South kuba naliko ku program mwalina Mukabya Junior. Yes. N'alangira nti ogenda South. That's Kiva Bulaya shiri twalimu ne Isima. Kati bwe nali ngenda bwenti nga nvuga ngenda olaba abantu aginze nalaba feed ya Isima warning to YouTubers and what nenkeberako ngenda olaba abantu bagamba tugamba kakalamu waffe tubanga otegeeza kakalamu waffe kati nesikitwala nga kikulu neyongerayo ngenda olaba I'm mentioning my name you get. I was so surprised nevuga nekubira Sara olunaku olwo naye yali agenda oba ku airport teyakwata ngamba naye engeri gye ngenda ku Embassy kasooke ntuuke kuba simanyi na bikola ki biriyo nesooka nvuga nengenda ku Embassy timba naakatuukamu Keizi najja nangamba munda mu Embassy mbadde ndi ku boda nvuga ngenda ku Embassy naye amasasi gavuzaawo mbadde muliwo bagubanze olwo nga basaani minisita nga abakoze bati nti awo ng'ewaffe awo nnyini awo nti amasasi bwe gavugidde ngamba kati ebiseera ebisinga ngenda kubeera sorry about this era nsaba ensi ensonyiwe. Ebiseera ebisinga ekintu ekiba nga kikuyitiriddeko oba onoonya ekintu ekiyinza okubeera kibayita diversion. Kati nze nja kubuulira amazima obulamu bwange bwonna bwe natandika okukwatagana ne Isima Faruku ye yamumpa
sakozi naye ngenda omukubira essimu omugamba nti nze kakalaamu isima abadde omuntu oyo ayagala ennyo omuntu buli wawulira omuntu omupya amwegaseeko aba awulira nga oba amaanyi gabadde olaba noona nnoonyeza kirabika nina byenkola ebya ngaafiiringa hape namukuba ngamba kakalaamu nti ojja ontwaleko ne muwolokoso njagala nnyo akantu ako tulululu you get ku radio nemugamba munne naye mbadde nkuna naye njagala otandika okuppangayo okushongula akyasulawa eyo gundi eyo ebuwaate ntandika nga okukola isima naye isima nga nze nkwata nga tukwasa simu teekawo essimu nendikodinga ne tutuula naye wano nga waliwo obufu bwe bali beekwata abantu nti wano wafaluuku wano wakasuku wano wakakalaamu eyo waggulu gye yabeeranga bwati bwabadde ngaga wano gundi yalikodingira wano gundi yalikodingira paka we yabikyusa eno weyava eri nagamba mayike enziza eno si buli omuntu agenda kujjanga ewange era nsigaza gundi ne gundi ne gundi n'abalondamu era n'atulondamu nga wetwali now weyakola eyo live diversion eyo nejja eya minisita bwe navaayo kwembase nenkomawo wano sala nankubira nangamba naye omanyi ti muliremuko akawungeezi omukubire nga live ogiwulidde anti kati nze sala yangamba yagimazeeko nze saagimalaako kubanga omutima munafu naga tuvudde ku ki nze ebbanga lyona yalitambuggulirangako newendo enobuuza ba media abo bantu bangi nnyo balwangayo nalyoka yechwachwana munsange gye munsanze media wuuyo nga katonda anjulira isima yalitambuggulirangako newe nalwangayo so live eyo yava kuki nawe okutwalira olowooza kati nze wenakola live wenakola in fact eyo show yakivibulayo ya wiiki eyo gye twasemba naye namugamba twali tubadde nga twalinga tujjanga tukolanga show nga mugamba edimeza yajja edimeza yagenda kujja ti nagamba naye yansuubiza ebintu kati nga mukusaagirira agamba naye anaabikuwa oyo nga bwe tubikolanga bulijjo twalinga tujjanga tubikola olunaku lwe nasemba naye edimeza yankubira essimu waliwo omuvubuka we gwabira naye bamwita DC nagamba kati twali tukyalina episode ya mutabani wa Mukaabya ng'etambula nga Mukaabya agamba eno wiiki ewedde eno gyasembayo kati nali ngambye mezaya ku eyo show gye twasembayo eri eya Kive Bulaaya eya episode 30 weyankubira ne mugamba wiiki eno tuyinza obutashutinga kubanga ono omwana addayo ndowooza twandibadde tumaliriza eno wiiki tushutinge nga nze edimeza yankubira essimu before nga ali eyo estudent naga ayagala mu booking olunaku tulina okubeerako mu Kive Bulaaya ne muwange nakuza omwezi 3 saategeera biki byadireeyingamu kawo kati ate agenda okudda eno ng'oledde waliwo omuntu waliwo ng'ate abantu bamupiikinze nga okumuteeka mu sheye eya Kive Bulaaya nga tulina okumulinda asooka aveeko yali yakirangidde nti avaayo eri wiiki ewedde kati nga nze ngambye mezaya maybe oba tukwatagane esaana eri oba eno ndowooze n'abeena eno gye tugendamu tugendemu eyo kati mezaya nagamba ngendagendako mu kyalo biki konze kola olwo ennyini isimu yaginkubira in fact obanga ezeeyo ku vidiyo ya isima n'essaala yenza eyasembayo gye baakola waliwo oyo yali ankwonera we yali ayogera nga bali mukukola mu show nga bwayogera nga atunudde sayidi eno nali ndi ku simu nani nedimezaya nga ŋŋamba tukwatagane oba leero kati mezaya yali akwatagana dda n'essaala era naye ku WhatsApp nagawe mbanzize njagala mpe ggwe ne kakalaamu mu Uganda kati bwe twamaliriza show isimana joking likuba yali ajokinganga nyo n'agamba sebe era saala omunonye omutwala tuveemu mu show sebo tugende like that nga ajokinga namaliriza ne tuvaamu ne mugamba nti kati mezaya ŋŋambye niragenda wani niragenda mu shooting nagamba kale nenkwata bamedi bano nga wetutambula era ffenna netuvuga netugenda emakini nagamba edi weyagezaako nnyo okuŋŋamba nti taliiwo naye alina byali byafixinga ne mugamba kale nali ndowooza nti mezaya yali ayagala tubeere mu Kive Bulaaya naye agenda okwogera nga ayogera nga alaga nti ayagala asobola okubeera mu show atya
kati bwe yakindaga ekyo omutima gwali gugezezaako okugamba nga njagala kiri eri ne ngamba yene weka tugende ne bano bwe yali alina ebintu byange byansuubiza ne ngamba bano mu kusaaga nti owaayi tuyinza obbeera awo omuntu omu n'amusanga namuga nabadde mbireetedde ne kakalaamu bino kambi ne simulaba kambikuweera ddala microphones era yazimpa weeziri munnange nga tusimbula wano nga bamedi bangamba tugende tomanya nga tugende Makindi emezana tumusanga nga tulikodinga show yali mpanvu kati yinze mugambe yankyawa wakati mu kulikodinga awo ebiseera ebisinga tuba tulikodinga show mpanvu waliwo ebirowoozo munnange we bituuka nobeera nga mu show mwoli naye nga tokola ki nga toliimu kakati nze bwe yayogera we baŋŋamba nti Mezaya yamuvumye nga bwenseka esooka ŋŋamba nendowooza linga oba nawuguse nga nina we yakikolera Mezaya we yabyogerera nga siwulira kubanga nze wemala shootinga biwa omwana nakola editing ye yamanyi nze mugamba tuddawo ono kati yebiddako yakola editing nga woolina wumalu nawe okola ebyono ga nti no sporting anti tugenda wakakalaamu kati ebiddako ebyakakalaamu owulira nga oli editor yalina obuvunanyizibwa obwokugamba nti kino tekitunyumidde kino tukijjemu oba biki nze ekiddako kumugamba nti enkeera tudda wano noonya mafuta data na source gye tugendako ebisigadde editor kati nze nga nkubira Isa emuga Isa biki byewakoze mu interview biki byewaleseemu biki byewakoze omusajja ng'anyiiza avumyanze kuba Isa ebyadde leeta ina na smartphone yagaana ogendako lwaki tomusasula emugamba olwokuba gwe togendako tomanya kibeerawo gweokola gumu gwakweditinga tomanya kikiddako oba olina byewaleseemu nange saafuna buvunanyizibwa kutunuliramu ensonga emaze okumunyiriza okugiddako naye natuulanga wansi neŋŋamba ye kale oba singa yankubidde ku ssaawa 9 ogweki naye yankubidde ku 9 gwakiro ngamba evidiyo nyiiziza naye yandibaddeko million views nali nsobola ogijjayo oba kale singa yankubidde oba kale singa yankoze kati nga ndi wakati mu kukola ki mu kwewundaga nga kiki ekyamunyiizizza mba ndi awo nga ndaba kagundi oba kali ku TikTok oba kali ku Facebook page oba King oba waliwo awo page awo eziri awo zebaga nti ino vidiyo eyaviiriddeko kazaala bulwa nenjiraba nensooka njetegereza nenga nakoze eki wano nga nkitunulira bweti ningamba maybe oba yabadde alina kyakola ki kiyabadde ayagala naye nga tanvumangako kiki ekyaviiriddeko ku kino kola ki okunvuma kati nesigala nga sibitegedde munnaye alina omwami gwabadde atera owuliriza bamuyita mwami oyo wa bakatale yandikando ebiseera ebisinga yali nga alina abantu abamu badde awuliriza naye gwe ofuna omuntu gwa approaching either oba ogenda wa hamu oba ogenda woyo kati wetuzzayo kakatale mabega nti webatabuka ne Faruku yagende wa hamu era hamu nebakola ki nebatebagana kati nze webyatuukawo nakubira wenava kwembasi netulabwe nti motoka ninga naye sobola kugumiikiriza kino okubeerawo olunaku lulamba nga simanyi kiki kituufu kyaviiriddeko omusajja nenkubira bosman oyo wakatale yandikando nemugaba naye omanyi Isima alabika yatabuse nange nesimanyi kiki kyaliwo kituufu kinamukoze eki naye saayagadde muofendinga naye mbadde nsaba omukubiri omugamba akole ki ansonyiwe era nga olunaku lwennyini munaye nga amukubira nga nziramu aŋŋamba nti mbadde saagala nnyo mukubira ku gundi mukubira direct bimugambira ku ssimu mbadde njala mukubira mugambe tukwatagane tufunemu kalanki ogembi mugambe olwo olunaku lwennyini mbadde ngezaako okwagala kujjayo wano message nzikulage zeyaddamu nankubira ati yaddamu naŋŋamba mukubidde naye aŋŋambi tali mu Kampala naye aŋŋambye tukwatagane enkya konze kale kaseejo nkimanyi ojja kikola ki ojja bimaliriza munnaye nga mbeera awo mba ndi awo wakaita eddakiika ngaana nga Isima ali ku live ayogera ku nfa yaani ya minisita mutima ne guŋŋamba abadde baŋŋambye tali mu Kampala ate ewaka ndaba emabega screen ye gyabadde atuulangako emabega nga ndaba live azikoledde emabega nenga ye kiki ekigenda mu maaso enewe nesikitwala nga kikulu naddamu namukubira enkeera tibe yamukubira enkeera n'atakwata naddamu nankubira nangamba takutte
neche manya ajja kunzirira kyobongo ne bungamba nengana kankubirani kankubire kaizi bwatyo tubadde wefuna obutakanya okubiro oli wafuna akubiro Bruno ke yafuna ngo butakanya ngakubira isi mirundi mingi nyo Bruno ke yakera nga kumache wa isi makumache kumaliri nga nsi yona temanyi nga wetuli nakera natula na mnyonyolesa kati bindekeni kati walo nako twafuna butakanya Bruno ke ngafunye butakanya ne keizi nentula mu meeting ekiro twajiva musanga musambu twajiva musambu ne tukwateyo ka video akatono twakatoyo ka video akatono Bruno ke naga nayo manyi kanu tekajja kunkolera tukalekete tukola ki naye wengendo ka shootinga kali kagenzeyo mu upload ya simu kati yatwala almost one day nze nali ndowooza ikoze eki stopinze mune mbandi yawo nga video enkeera ngegwayo ngegendayo mbandi ku simu bweti nkwata ngeno laba video 11 minutes ngegenze ningamba bali omusajja yatuganya otteeka y'ebintu bino neziruka njijjeyo ngeno jijjeyo nga abana bagikoze eki baji downloading se ebyavanese ebyo baji downloading enkeera tuba tutudde ne wano awo ku lunaku lwa Sunday ngendo laba keiza akubira ngamba video ate yagenzeyo bikikunze ate video ki nade manyi nagisiseyo nga bukyali ngamba yagenzeyo bannange simanyi kati awo nze we nako mutegeera naliyo kandaba nga mbuya nazire bali shootinga ne Sala yenza nava mu interview obadde ki isi mugamba video nagigendera giteekayo musajja addaganyo giteekayo ne kati naga kizibu kyolina naawe kiri kimu oli munafu nnyo tosobola kwerwanirira kyovola abakatinze naga olina okuyiga oba yangamba olina okubeera nga strong ng'olina ebintu ebimu yanga oba okoze otandika okunywa ku mwenge kubanga onaagenda ozuukuka ng'ebisinga bikoze eki bikuvuddeko ebyo nja bimaliriza nemugamba kale muveeko namugamba oba omukubire mu sisinkane Bruno K kuba yadde atuganya ogita video muveeko nze nja bimaliriza ebyo ng'alinga papa okitegeera munayenkeera bali lwa Monday tugenda ku radio tuba tuli ku radio nga manager Bruno K akubira Keiza nga Keiza angatako ku simu Bruno ayomba nnyo Bruno K ayombi agambye agenda kubiddamu yadde akusonyiye naye mwakoze bubi nnyo nga abanna video twagitandike tumanyi kati ninga nedda kankubirani isima mubeereko nemukubira nemugamba ekiriwo nti ensonga nga ziri twabaddemu akawungeezi nti ate aziziza nti va muleke kamukubire akubira Bruno K naddamu ankubira enkira ngamba nti era nampeereza ne message isima nga nti yabadde anyiizeemu nti naye abikoze eki abirese message zizino ze yampeereza nga abikoze eki oziraba I was just angry but I've talked on phone era Twitter njijjeeyo nga Bruno K ajijjeeyo yali agaye nti abizeemu obikola ki okutabuka kati awo ekyo nakikola ki nakisootinga so mukyo kyembadde ngezaako okugamba nti eyo shoko yankuba nange nga vidiyo ezo etambudde mu mbeera eraga nti nno tulina obutakkaanya n'omusajja ate nga bambi naye mwennyininyini ng'ensi enjulira abantu banyinyowera babeera buli kaseera abeera ayogera ti omusajja yanyiiganga ku makya akawungezi ng'akoze ekyo wano mukutugendako mwali mwamaze bisoti nga byeyali oyo jangu abeera awo oyo omulaba oyo maybe ku lwokuna yakugamba ati ku makya badde gamba ekubira Keizi ekiro ekyo yajja ewaka Keizi yagenda ewaka ewaani ono nga Bosman aze okugamba nti mukubiri takwata ekubira Keizi muga agenda obisootinge kubanga gye bijja ne Fifi da Queen ayinza okukola ki okunyigiramu kuba ne bamentioning ate Fifi bw'ananyiiga tuyinza omaliriza nga ne Ibro ankubidde tangamba Fifi ayinza okunyiiga n'agamba nti ne bakutwala mu kkooti nti erimeza ya mentioning ate bye tutakyayagala kati wenkubira Keizi mugamba omanyi nti esooka osisinkana isi ebina asooka abikola eki abisootinge kati gundi ava ku TV ekiro agenda ewa Isima era yavayo esaabu 7 ng'ogwekiraawo namugamba kalamu abadde eki nti ali eyo atidde simanyi alowooza mwanyize bikinaga kati ye yali mu tiimu ye gye yali amanyi mu Fefe nawe bitwali yali amanyize ne Bruno K nga Fefe weaker person abe yali alinda mu nsi
era yali akyogeranga nnyo aga utiitiira nnyo tosobola kubeerako nobeera strongo biki kati nga gundi ankubira keizaga nti omusajja takulinaako buzibu naawe era enkya mukeere mukole ki mukole kati ono ankubiranga bulijjo medi kyagambye tukole ki tukole mba neetegeka bali bagenda shootinga firimu ki ndowooza ne baaliima alina firimu gye yali atandise naga naye bano abafirimu budde bugenze ku lwokuna olwo lwekugamba abafirimu bagenze shootinga kati ojjukira olunaku lwetwali oba mafiina tebaliba Friday ku birthday ya Fiina yakuba era yakubira keizi n'agamba musajja kakalamba alabika okuba yatidde alina ekigambo kye yakozesa gwe muntu gwe saagala ku mentioninga nti kalinga akatego kuba yali akimanyi nti nze sobola munyiigira ng'ayagala kumpitirako alumbe omuntu omu we yali ayagala nze akimanyi tujja kumala twesorting era we yakubira n'oyo keizi kye yamugamba naga nze sibiriiko netatiitirira nnyo kubanga ku lwokuna olwo ng'amaze ova mu firimu ezo looza yatula wansi ye muntu abadde ng'akola ekintu natula wansi n'afumiitizaaga oba namukosezaamuko bambi oba nina kyenyinza okukola okitegeera era mu audio gye nasembayo gye mbadde saagala kutangi kuzanyiddeko gye yasembayo okumpeereza mu bulamu bwe teweetonda ebyo biki ebyo tuli tiimu okitegeera so nga nkomyewa tubadde ku nsonga naye tubadde tugimaliriza so eyo mbadde temulina buzibu bwonna ate nga bamukuba ku Sunday ku Sunday si tulina okuddamu shooting ku Sunday kiva e Bulaaya so enfa ya muganda waffe oyo kiki kyewagifunamu tuli mu mulimu gwe gumu nandi bingi byetukola bangi abatuwalana oyinaavayo natekako ekigambo nga tomula nomira notomiti nakubirako waliwo ensonga zewansotingira gwe kanyini zijjukira bakenyini nga nebuuza omukulu oyo kiki nze ekiyinza okunnuma mu kino nti abantu abali close ku ffeffe kaffe abaategeera nti isima yafa tanninaako buzibu abantu baali balina kikakasa nga tukozeeyo katonda teyasobola gituweeyo sho kubanga eri eyo olwokuna kugambye yali alina firimu babi firimu kibi yali ashootinga simanyi yali yakabitandika kuba yali ayagala nnyo firimu ng'aweza nnyo njagala nnyo okubeerako mu firimu ebyo looza yafuna eyo opportunity naga kangende mbikole ki kole kati nga ku Sunday bwe tulina okukola ki shooting era audio gye yasembayo okumpereza alina omuvubuka gwe yali agulubana naye ow'amakanzu yamukolako TikTok ng'amugamba nti simanyi yamuwola amakanzu biki kati omuvubuka nasooka nemukolako yankubye isema yampereza ennamba ye era twamutuma na impersonator wano isema yampereza ennamba ye impersonator ogiraba kati nampereza audio nangamba omuvubuka oyo mugambi akukubire yetondere muki kamera kati bwe nakubira oyo omuvubuka nanimbalimba ndi simanyi ndi kawempe simanyi ndi wani mu ddwaliro biki kati olwaddako oyo audio yasembyeyo gye nkukubidde eno nga ngamba tolina byetonda kagamba lobyo kategeera amanyi kye kategeeza aba akwagala yeyo message gye nasembayo okufuna mu bulamu bwe okitegeera so this is the memories I have so memories is I get nempulira nga maybe katonda yankola ekintu kyesimanyi oba nsobola okuddamu neneezimba ng'omuntu naye am trying my level best kugezaako okuddamu okwezi ati nze ekindese kwogera nayo kakalamu memories zolina nali mbaddeko nazo and zikyandiko naye gwe kennyini nagambye nti gwe kennyini gwe osobola okuzejjamu SB4 nze mbadde ku kitanda ennaku ezi bankebedde siriimu bankebedde ebirwadde byonna nga toli ekituufu tebamanyi kinnuma naye mpulira ndi ku macupa aga buli kaseera amanye ekikuluma naye nga sikimanyi amanye ekikuluma just the stress nakutya osanga ng'omuntu nga beera wonaaseka yekka olaba tanyiiga sometimes osobola okwejjako stress gwe kennyini kati oyo gundi ono olunaku olwo omwami oyo afenga Krisima
nalina akatuuka ewaka eddakiika 10 nali nva makindi eyo naye banaye okumanya Katonda ono ebintu ebimu ebiseera ebisinga bakiyita ekyebikiro nga tomanyi nze nasooka nenfunanga ekisulo bakiyita ekisulo ku liiso ekikubanga bekiti nga akubira maama oli bulungi naye nga tategeera lwaki mubuuzabuuza oli bulungi maama ndi bulungi kiki mwana wange naye nga sikola ki sikitegeera kati olunaku lwetwali owa mama fii ku makya nafuna running stomach the all day obala kuba wali akunkoko nedda nagenda okgenda mu olunaku olwonna lwonna nalina running stomach gyesifunako mu my life you get nga twalya bintu nembeeraawo batwadde ku nnyama nembeeraawo nga sibitegeera era ne ku Saturday ku radio saakola ku makya kati esaakola ku makya nga running stomach wamaanyi nyenyenyenye kati akawungeezi neŋŋamba kantambuletambulemuko oba netugendako ewa Spice Diana nenava wa Spice Diana nengendako awo emakindi nenvaawo nga bali banzizaawo erulala neŋŋamba kanzire ewaka nenvuga nenzija ewaka bana akatuuka ono yali yansibudde ku makya Doni nga Doni aŋŋamba ngenda Kabale nafiiriddwa naye siyimiridde oba onkuttemuuko nankwatamuuko akawungeezi kati bwe natuuka ewaka ebiseera ebisinga nina oluusi wenteekamu koodi mu ssimu just twegala kusumbuwa naye nze mba nkulaba kati Doni ankubira amasimu curucurucuru namuweereza ssente kati bwe yampeereza amasimu curucurucu amini nga nkubira ngalaba message zijja nenga ye Doni sente zenkuwadde zotasobola kukakkanako nga mmanyi ankubira ŋŋamba sente nzirabye nemugaa era of course nze azikoze eki kasita nze nkitegedde kampumule mba ndi awo omwana oyo yisa tatera kunkubira simu gwe nkola naye abeera ku kamera atena simu ya WhatsApp mba ndi awo nga yisa ankubidde ntima nesooka njomuze simu nenga naye waayi kamukubire nenziramu nemukubira naŋŋamba yesemba bamukubye amasasi saamuddamu kigambo kyonna nemuggyako nenga kati ono atali ku WhatsApp atali ku intaneti ategeera atya okusebuka nze nengenda ku intaneti ngenda ogenda ku intaneti maneja wa page ya isime ya Facebook ye maneja wa page yange ya Facebook mandi anga kulike dakiika meka nga postinze akafaananyi ka Eddie Mezaya ku page ya isima Eddie Mezaya simanya ayagala senkanani gundi sale nze kasana labaako neŋŋamba yisa oba mawugulu simutegeera sigenda muddira nenzizaawo essimu wansi kati mba ndi awo Doni addamu ankubira ono Doni sokojje nawabeeraawo Doni nga ankubira addamu ankubira essimu endala neŋŋamba bannaye Doni kiki wangambye oli Kabaale nga nkwata simu nga nkubira Doni nga Doni aŋŋamba mwana isema bamuse musajja bamuse kozi bakoze eki bamuse kati nga jala mubuuza gwali e Kabaale otegeera otya ebiri ekyanja nanga atowakana nze ndi wano ku kyambuka ewuwe n'emmotoka ekyakubadda bwendikeeta nga nzija nga nkwata nga nyambala lisindira mu shoti waka nga nzija nyambala awo empale teyali nikola musipi nga nyambala awo ekisweta nga nkwata mmotoka cu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  dakiika 5 simanyi nawe natuuka naye amagulu gano gagenda gamenyesemenyese nga gali omanyi kubeerawo ng'okankana katono nansaasira nenvuga emmotoka nali ntuuka waliwo emmotoka era gye nasanga ey'amajje ng'egudde bweti mu mwala awo ngaoba bwe bakubira minisita simanyi nawo waabeera watuufu nga egudde mwalinga oba yeeno nenga nesiye emmotoka ya isima kati nenvuga okwambuka otuuka awo naye wakati mu kwambuka media ankubira ngenda olaba simu ya Saala ankubira Saala olaba nenziramu nenkubira Saala yese babamuse kati nga gali agulu nga nkiwulira ekigambo kinene nnyo ng'ekigambo kinene owulira nakiŋŋamba
nenvuga emmotoka nentuuka awo nangamba naye kantuuke ojja kundagirirako tuuka awo Doni nandagirira emmotoka giteeka awo nengipakinga awo mu maaso nenyambuka waggulu nayambuka waggulu ngolo poliisi era emaze okutuukawo simanyi nayambuka waggulu Doni nankwata awo nenengera emmotoka ngaekuba ki dabo indikeeta naye wakati awo ngenda Medi yankubira nendaba n'essimu ya Waswa Waswa Emma Balema yinti waswa dereva yabadde dereva wa Isima kati esimu engeri gye nali sinaba gijja mu koodi Waswa yakuba teyayita kati ndowooza Waswa yakubira nze yakubira ba Medi nakubira ba ne Sara ero no kubanze Sara yankubira nga ayogerera waggulu nga ekigambo kinene kyazitowa nnyo nga nkiwulidde nekwata esimu okuddamu okubira Waswa natuuse ku location Waswa nga esimu ye teriiko nentuukawo nenjiraba emmotoka ekubadde abo indikeeta nezijjamu koodi mu ssimu Brunoke nankubira kati okumanya bannanga abantu bano adde tebamanyi omusajja oyo nti abadde alina abantu bangi nnyo bagulubana nabo naye nga abantu tebamanyi yeesootinga atya nabo mu ngeri emu oba endala omuntu oyo Gravity omutujire omu ku bantu abasooka okunkubira essimu naye ng'ate ensi yali erowooza Isima tebeeyagala naani Gravity yankuyanga akakalaamu kituufu kyempulira Isima bamuse naye kiwulira nga buli akiŋŋamba ekigambo kinene naye nga ku location wendi ne mugamba kituufu simu yange bandi awo Brunoke nankubira emugaa Doni bahandolinge naye buli omu mukwata aleme kulowooza nti muzibidde information entuufu kukigenda mu maaso awo ebyaddako abamu nabalabanga bulabi nga ninga abategeera abamu bakasuku nembalaba naye I remember okugwa mu kasuku mu kifuba nga mubuuza kiki kyennyinza okukola ng'omuntu it was too much for me bwe namugwa mu kifuba kasuku naŋŋamba kijja kuyita naye nga buli akiŋŋamba nkiwuliranga ekintu kye bayita ekirooto sijja kulimba bulaadi nti nafuna n'obudde obugenda olaba omusajja oyo naye mba nnyimiridde awo waliwo yaleeta essimu nandaga nga bakutte dde obutambi bakwata obutambi bw'omusajja nga bwe babuleeta awo ne basooka banzijjawo ku location nga mu magulu gano gamenyese I cried and sijja kulimba nti olunaku olwo nsobola olwerabira mu bulamu bwange kubanga nsaba ne Katonda nnyambe abalala bonna baleme kunyingira naye mbadde saagala kuddamu kukola interview leero mbadde ŋŋambye abantu naye abangi nnyo binadde ŋŋambye yagaawo batukole naye nentuuka time neŋŋaa naye nandi kati embeera kubanga Isima oyo alinga bwolaba firimu movie buli omu amulinako access kyobola abayisima asobola okukeera ku makyo ayinza olwawo nnyo abantu omwerabira nti abasinga alina ekifaananyi kye alina ne vidiyo oba ogudde ku kifaananyi n'olaba ne vidiyo si nze nzekka ate buli omu abadde alina wabadde amusembeza mu ngeri emu oba endala nkugambye naye bwe nyininyini wandimukubidde essimu n'omugamba nze SB4 mbadde njala kukolako kibadde kigenda mumusanyusa ng'awulira nze omu ku babuloga basooka omukolako no I mean this time kubanga buli mayiro gundi gyabadde atuukangako nga wookeerakoyo ku makya gamba okimanyi gundi yankubidde mwana okimanyi kakalamu ndabika okuba ngenda kufa ng'abantu banjagadde nnyo kati nze twagenda e Dubai ne tuyingira mu saluuni y'abalundi abalundi oba bali balundi oba banyarwanda I don't remember Tyson eyaŋŋamba naga bano nno bakyali baffe
sime banyalwanda oba kinga tebamanyi Uganda naye nga bamanyi isima blood magana mu saloni ya Mudeira nga simanyi twali eyo wansi eyo bajeta Wakanda tugamba abasajja b'abanyalwanda nga bagamba my friend tukerera kugwe biki isima nakomaona etwali motero nangamba naye bagenda kufa abanyalwanda bamanyi bubakerera kunze balabanzi yali yakifiiringa dde ekitegeeza ng'atuuka ewantu nga emukera ku makene nalyoka awuliranga musanyufu abadde omukoleranga akantu katono nnyo nawuliranga ali ape era nga ne ku makyaka era kyogera abo basizamaani bonna balina memories sizamaani yamuwakana akantu sime bakayita kaani kana akatambuza twagenda nako e Dubai nga buli kaseera akampa nangamba naye manyi bakakozebwa esikamanyi nanga naye banaye yampadde ekyuma nga buli kyomuwa ayinza okuba badde ne weakness yerabira amangu kubanga abantu badde bamuwa ebintu bulina kuba badde babeerangawo bulina kungookera waliwo amuwadde gweoyinza omuwa kino leero nawuliranga musanyufu nookera ku makyaka waliwo amuwadde ekirala naye nga buli wogendayo nakugamba gundi yampadde kino ebyo ebimuli zebandika mu hoteri e Dubai ne bagenda eyo simanyi mu wayo gye bagenda nakomawo nangamba okimanyi Olivia nakakanda mpadde ekimuli mwana kiwunya bulungi kati ng'olabira ddala bannaye ebintu ebimusanyusa yogete olabira ddala ebintu ebimusanyusa buladi oyo nga ng'ogulabanga ebitono naye nga ye mu bulamu bwawulira binene namuwa amasaati gali obaana bana yisima yanneebaliza ninga naye tugende ku simanyi byagamba nga abantu ebyesapatu nze nga sibijjukira mukomera naye nga bulinaku akeerako ekyo kakalamu yanjiberawo simanyi mugundi muki mukomera yambira nga ze si abadde nga buli lunaku alabanga obulamu bwe bweyongera kugenda mu maaso era waliwo oba abadde ani aŋŋambye mbu asobola obeera nga Moze Radio ekiwumbi kubanga Moze Radio bagambanga talidizibwawo kituufu kati naye isima naye asobola okubeera nga mu sayidi eno ey'ababloga asobola okubeera nga Moze Radio w'ababloga asobola kudizibwawo kakalamu ogenda kufuga otya memories zino n'okunyolwa kw'olimu okudda ku mirimu si kati blood nakati kino kyenkuwadde bangi nnyo badde bankubiranga essimu SB4 na buli ankubira essimu buli bwayogera kati ngenda kuwa example njala okwebaza bakama banga ab'oku radio bwe twaziika isima ku Sunday nalowooza ndi strong enough ogenda ku mulimu ku Monday emotoka yange yayisisize nayo kikomera yali isize wa Keizi kati bwe nfuluma ku makya nentambula mungende njinone ngende ku radio kati bwe nfuluma bwe ntyo genda ku radio amini ogenda awo kugenda onone emmotoka mba ntambula nisanga bagayi wa boda yinga kitalo ekya kitaawo nonafuwa awo ewaffe awo nga kitalo nembasanga kati bwe natuuka awo nali ngenda kuddayo wakaninga naye we nasigala ate eno memories bagenda kuŋŋambanga nyo kitalo oba kangendeko ku radio we naawulirayoko ku bantu nga boogera ku biboozi ebirala ebitali bino wetuuka bwe nti ku geeti nga kitalo nengenda ku reception nga kitalo nengenda mu common room nga kitalo nga buli omu awoza kitalo nga mpulira njalafunayo ku kintu ekipya ekitali kitalo kati kiriwo ekikakalamu amasimu gange nga gawoza kitalo bangi nnyo bankubiranga essimu nga buli ankubira nga sola baddamu nga just cry kubanga nawuliranga ekigambo ngoya be strong nga mpulira ekigambo strong bakyogera naye nga kinanywa tegeera amakulu gakyo nawe ogenda kiŋŋamba muganda bange kyekugamba kiri bwe kiti kiva bulaja gye mwasimbayo okukola mukabe juniya yalaga nti ogenda esouth kituufu ndaze ku visa yafuluma kati gekaseera visa yafulumye nze nafunako nga kyolimu emabegakawe bya Asia naye nafulumamu neŋŋenda e Dubai ndowooza babiraba otuuka akaseera nga tulina wagala kulaba ku bintu bipya faces mpya kizibu kyenina kiri kimu gundi SB4 olabika okubanga nga gwe omuntu oli welcoming to even being out life yange eri so complicated actually isima yantegeera nnyo nga tuli e Dubai nange namutegeera nnyo nga tuli e Dubai kubanga ye time gye twafunako okubeera nga tusharinga nga tuli ffenna eyaddala kubanga bino bitwabeerangamu zinina life naddenga na life ye ya misana
tumaliriza okukola tudde eno yate yagwanga ebyo waswa ekolere simanyi mu bifofo feeyo eddewa kakala muddawa nti kanzire eno kale tunaddamu mwana kale kati okukwatagana naye okukulu nantegeera nti ono obulamu bwo webuti muli muwaka kati kirewe kiti yantegeerera Dubai era ye nga ye omuntu yatulanga wansi era akimanyi siri mukyakazi kati nze nsobola okukeera ku makya nga nti kituufu ngenzebwa South Africa visa njirina era I've tried to cause very many people nga mbabuuza about this idea. What can I do? The boss man of Katalea Nikando, the Supermania guy, a lot of friends abali mu abroad gamba how will people take this? Kubanga even last episode ya show Isma was aware about my submission ya go. Kiriwe kiti. Kyenkogamba kintu kimu. Nange bafuna zenga kingamba. Togenda kugana abantu kwogera bo kye balowooza. And just go feeling and tewali akala abantu buli omwali ku lulwe naye kati okufa kwa Isma fenna yatuluma ensi yonna buli Munnayuganda gyali n'emikwano gye gyali nga siba na Uganda yatuluma essaawa zino kyolimu sobola okukitegeera Keita asobola okukitegeera mu mikwano gy'abakulu ku lusegere kuba mwali ba mukwano nnyo naye omuntu ali kati yali ku lusegere nga friendship yo n'Isma tagimanyi amanyi oli nnomu okitegeera naye ebbanga lyogenda okumala wano sanze wa boda tuzze wano eno buli ogera tuuka ekiseera wano okyali mugumu kijja kusukkulumako obanga na chance nze kigamba nze nale kati ate gwe bibyo byangu era bangambye nti kakala mulwadde nnyo alina kucupa nase sinuseka ebibyo byangu kati nze omuntu omu yagenda live ku TikTok ne ku Facebook n'afulumye gwe nti nze nasaasiya tewagalaba naye ng'oli yali nga mwannyinaze wange Asiya nga ne baganda betabagala nga asinga kwagala nze andi maama wa Asiya yali anjagala nnyo akyanjagala family yo yonna naye bano bayagala nnyo convincinga family nti nze natta Asiya ekintu ekyo kyalinga neneebuuza ku bantu abamu omuntu yasinga okumalamu amanya yali mamafina namwebuuzaako yansekeera busekere sinangamba gwokyali mutebera nabe kyajja so kakala mumango kati gwe sooka weefeeko gwe nga gwe tosobola kufa ku bantu balala kubanga omuntu omulala togenda mupuluvinga tugwe mutuufu kyekugambye okitegedde nze nkutegeera SB4 nze nga nze omuntu siyenza omukyakaze mbimanyi era siriwerokagenda simanyi na kintu kye bayita out kiki kyetegeeza ofunye chance egende South Africa visa wali abaddeko ne bakuwa visa n'otasanyuka muyadde kati wulira visa njirabyeko wabanga olina chance egende South Africa kakala mugenda South Africa nomalayo wiiki eja kazibe nnakweza olabe obwongo bwo obudivertingeko obwongo bwo essaawa zino obwongo bwo bwetololera wano amanyi lwaki abantu abamu batuvuma kubanga obeera obwongo bwo bwetololera kati nze obange nti obwongo bwetololera mu makindi ne bwetololera okumala nagamba oyo buloga w'emakindi you understand newo kati era kyobala ndi musanyufu nnyo okulwa muganda waffe Farouk nti wabanga atambula brand era emuvudde koti obuloga we Uganda kati ali international essaawa zino kakalaamu nze nalibadde kugamba atogenda kijja kugwa abeeraawo gumalelele bibakugamba wonoova Uganda n'ogenda nolaba ku bizimbe ebyenjawulo nolaba ku bantu ab'enjawulo nolaba ku mikwano gye egy'enjawulo naye atogenda kubasanga yeera abantu akusaasire naye tekiba kyanjawuloko omuntu akusaasira naye nga kitalo ngeolaba ku bazungu banywa juice kitegeera music obule ennimi z'obula nga toziwulira nga nakuwula oluzulu bano baki baani you understand South Africa naye emikwano Junior yaddayo mukaabi Junior munaye nze nali simanyi nti Junior ya setting up at the night actually nze nali mu expecting okubeera nga morning show y'okumakya twali tulina obeera naye eya Sunday naye ekimenti yali azzeeyo yaddayo at the night kuba ye mutambuzi
twali tulina okubeera naye si ku Sunday yali akomenkereza naye nabadde njogera naye 3 days oba 4 days back n'aŋŋamba nti amawulire gamutuukako eri saa 8 ogw'ekiro nga yaddayo nga yazzeeyo so nali mu expectinga ku Sunday lwali tetugenda mbeera naye akaseera kano obanga olina chance eyo naye emikono gino giraba gino mpiso ginnuma emisuwa gyonna gyebagifumise naye simanyi kye bajjanjaba naye wendi buli mbeera awo nentereera otambula memories zijje so nibweze bannakweza genda ku kisaawe kwa airport olinyo okunyotogenda mu mbanga esimu oyinza nokijjako tekana motero mpozi osooka okusayo ku bufaananyi ogenda kudda muganda wange ng'obulamu bukyuse nze nafuna moment eyo eyasiira nefuna chance nefomamuko nagenda okudda amaze okwesetinga natandika okukola emirimu nze ogenda kubeera mu mbeera bweti nagambye nga tutandika redi basobola okugumiikiriza naku 2-3 wiiki naye tebagenda kugumiikiriza weeks 2 oba mwezi you understand and abantu bagenda okugamba nga kitalo tebagenda kuggwayo bagenda olaba nakati bakyansasira okulwasiya bagenda kusasira emyezi n'emyezi emyaka kati olina kukimanyira ogabe kyazze osokala wesetting obulamu before nga tonaba nakugenda n'omulimu gwa radio mukulu soka ogenda bakamaabo bagambe kibe nesaba ennaku nga sito bakaweeki omemu kimanyi bajakukeza kubanga nabo bamanyi embeera gy'olimu so wodda bwoti mu hotel kwejja kwa stress naye sigambe nti oba ogenda kunywa mwenge oba no okujja kwa stress tekitaka kunywa mwenge fuga ebirowoozo byo kakala mwoli mutono ogenda kukogga tukusaye ng'ofiiridde mu nnyumba ekisinga okunkwasa ennaku nti wofa era tujja kukaaba tukuziika ebiyite buno obulamu bifa tonafa ku muntu yenna soka nowefaako gwe nga gwe olaba wonsangidde olwaleero ng'ogyeko bino simanyi mbadde ndi mu kumalayo treatment biki gye simanyi biki bye bankolako biki naye nadde simanyi nti neno interview esobola n'okuggwako tuuka wano I think I'll be better time by time cause mbadde neewalanga nnyo abantu abasinga ebiseera ebisinga ng'oli waŋŋamba actually leero babadde nga 5 naye nga kyembadde ndowooza nze nga njagala bagamba era nga ngambe bamedi nti oba bakwate lumu babeere awo buli omu kyayagala kuba bagenda kunziza mu kino sooka oyogere kino sooka oyogere kiri sooka kati nga njagala babeere wamu bambi malirize lumu manye nti ekyo kiwedde era nze mbadde mmanyi ojja kundabako ssebo nze wonkubire nga akanzije nkulabeko nga manyi we are going to sit njagala kuzza mu system naye tokkiriza musajja ono obutakola nze kyendowooza era kyendowoozezza wotuuse endaba bawumaluani engamba oba kubanga bannange bo aba breaking a silence on that very day they are moving on like of Kasuku Adija but me and Salayenza we took a break and we are still down for some time now ze mbadde njagala kuzza mu system gundi Sala tuwuliziganya and agezezaako okubeera nga actually team yaffe nga twagikwata abana ze waliwo omwami eyankubira Dr. Flashlight bafiirwa gaigo bayita kankaka bamitani oyo yani oliwo mtabani wa jakana nadulu Dr. Flashlight ne Wamala wa Uganda yencha Dr. yankubira esimu nga nkaaba nga buli ankubira esimu olugo jjukwataalo nga nkaaba nga ndabiraawo nga naye amaziga ganvaamu nga nkaaba bukaayi every time nga nkaaba bukaayi Dr. nanga akakalaamu nkimanyi kyoyitamu nali nkiyiseemuuko naye kyengenda okukuyambako kiri kimu okugezaako kuhostingirangako okwo leka ntambulenga ne camera person wo tukolenga ebiri ku channel sibimanyi panao era noza today no first video jingendo sokoteeka ko nga mwendi kati nibata nampaye ekintu nanga
onatuula wansi n'otuula emirimu gigenda kufa anti ddamu leka ntambule naye wonaaba owulira ng'otandisa okuddamu okubeera uli strong then ojja kuddamu okole so njagala okwebaza dokita yankubira essimu nakiŋŋamba baganda baffe ba youtuber baganda baffe bannamawulire kasuku yankubidde yesterday nga ndi ku treatment nabadde yesterday I'm feeling better naye time ate neddamu nenziramu nengira even today mbanga atereeramuko nempulira nga mpulira munda muli eri nga omanyi kye bayita okukankana n'okankana n'olabira ddala nga weetaaga okuddayo mu ddwaliro ne bakuzaayo nga naye case naye abadde mulwadde naye amaze almost a week nga tali ku radio ku TV era ndasooka kutwalayo ye mu ddwaliro ne muvuga ate n'oluddako ne banzizaayo ng'ate yaliko like tuli bwe tutyo naye ali ku macupa naye tannaba kutereera naye era twongera omusabira era tubadde tulina travelinga naye fena tuli awo tugaba what can we do right now kiriwo ekiti akadde kano okukungubagadde kusobola kuggwawo zengenda kuwako story ya taata wange yatufaako nali muto by then nali mp6 jjajja yali amwagala nnyo naye jjajja taata twamuziika wayitawo ebbanga nga jjajja muyingira mu nnyumba ne mwesibira mukyalo bayisa 2 mu kyalo muba muyingidde kati ku kisenge kyaffe walinga wakadirisa kati nga jjajja ate afuluma najja ku kifugi n'atula n'akaaba yakikolera okumala emyaka final okuba jjajja naye n'alwala naye kyemmayindoza nage twagenda okukula nga kyakikola nti okukungubaga kuno okulaba tekusobola kuggwayo omuntu okukuluma okuva ku mutima tesobola kuvaako naye kati gwe olina okuntrolinga obulamu bwo yes ofiiriddwa oba olwazizza naye osooka neweefaako gwewe nyini neweefaako obulamu bwo kuba kyekikulu era bagamba waliwo omuganda yagamba nti simanyanga oluluma simanyanga ku muluma oba bagamba oba enjoka eziruma oba neiba tezikulabira kwebaka olugendo lwe bayogera awo naye kyo mu kyo essaawa zino njogadde okulaga nti naawo osobola okutuula mu kamera okumala essaawa namba nda mu system nda mukola enkyalo lwakumeka ku mandi dda ku radio tulina shoot omanyi memories zetusinga obeera nayo nga ne tiimu gye tulina ffenna nti buli lunaku bwe lutuuka olwo nga mubadde mulumanyidde nti luno mugenda kushuutinga like Thursday olunaku lwa Thursday era kyobulala ali ku macupa tirwaca ku makya nga ninde esimu ya Medi amaliriza live atugeye tugende saagifuna kati olwenkya nalwo luyinza okunkubamu okwo ku Sunday kubanga mbadde nalumanyira nalwo nti atimanya shootinga kyajja bale bakubyeko kati waliwo ekino omuntu wanajja nakubako essimu eno ng'ojagala nnyo olimu ebintu byo bingi osobola okuwunga n'obeeraawo nolonda kulokkiza nti kizze kino kinene naye kati olina kikkiriza nti kyajja mukama kakalamu oli wadde olina ddiini olina okukkiriza nti mukama ye yakireeta wa pasita bugembe akimpitiriddeko mukama ye yakireeta okwebaza era jja kikuyisaamu ala okwebaza Lydia Jasmine ala okwebaza Nina Rose yansanga ku owa bugembe awo ku church kwa pasita Nina Rose nalina akafuna comment it was a comment by the way after kubanga wetwali wakati mu kavuvungano k'okuziika awo zinali sibiraba nnyo bigenda mu maaso timba ndi awo nga babindaga simanyi waliwo yaweerezanga comment simanyi ogenda kufa bwebiti simanyi ogenda kukola bwebiti engezaako bigattagatta ate simanyi busungu bwali bwagundi ate simanyi nga naye bubanga ate bano bebakola bwe bati ate ono yaweereza nga sibitegeera kale timba ndi awo nga omuntu akomentinze ku kintu naga gwaddako ngamba kati it was a comment something that's happening last time so it is the same comment someone is commenting all things tulina okwogerako
bye tulina okwogera during this time why kakalamu yaddako ekyo kusaaga ki okubeeraawo kiki kimusanyusa ekiyinza okubeerawo kiki ekiyinza otuulaawo wansi ng'okutta essimu yo balaputopu yo wakati mu mbeera ng'omuntu ali mu kucelebratinga nti awasizza gwe n'omugamba ekintu amashuming omuntu afiiriddwa gwe n'ogamba nti ate naye kati gwaddako olwo komenti eyo eyinza kukwanguyira kyenkana kitaipinga nga tuwumbawumba olina omutima gulinga gwa nkoko munafu nnyo naye oyagala ensi ekwanguyire buli kimu kitwalenga kyakusaaga kisoboka nze baŋŋambako nti Asiya namufunisa olubuto tobagala gamawulire naye komedi kitwalanga komedi wano twali tugala nolagala ku Edi Mezaya niwagamba yankyawa Edi Mezaya twafunamu obuzibu awo naye nga era ye nkimugamba y'omu ku bammenta bange andi Edi Mezaya ye muntu asobola okukola live oba video nenjaba nenjimalako kuba oyo alina obwonge alina ebyenjawulo ebyadda era mwagala nnyo naye yanyigira mu kkaawo nange ne munyigira mu kkaawo nembireka nti buli kimu okitwala nga komedi oyangu ebwobulamu buli kimu okitwala nti kiri serious kyenyiza okugamba abantu nti nze akatonokera mutegeerako omuganda wange oyo actually nze natuukako time ne mugamba naye blood ngonjagadde nnyo ngonsembeza nnyo ngonjagadde nnyo kiki yenda okwejjuukiriza nga gaayo oyo ye Lubega taata wange Lubega nze Lubega ningamba oba kano kekagezaako kekamusikasika kano kiri bwe kiti omuntu ng'onookwatagana naye olumu Katonda yaba akitegese oto olumu kiba ne ku blood group mwezi obanga mwagenda blood groups nga zifaanagana nze nasisinkana amafiina that's why tubadde twogera mu alino ngamba buli muntu agamba ye yakutwala nange binsukulumako olumu ono agamba ye yantwala oli agamba ye yantwala oli agamba ye yantwala nange binsukulumako naye twakwataganya nnyo n'omukyalo oyo sometimes nange nze oningana kayanjagala nnyo nebyo ovanga ku muntu nebamusalako ekigambo ku mutani gwatuuse okuzaala nekitamukosa nayongera kukusembeza so kalinange nowooza science kyali awo naye nakirubulirizako nebagamba nti olumu ofuna mukwano gwo ne mukwatagana nnyo ng'ate omuntu oyo abantu bagamba nti muzibu nnyo kitegeera kakati masobola okuba nga oli muzibu nnyo naye Medi n'akwatagana naawe kati nga omuntu asanga Medi abuuza naye nkwatagana atya ne kakalaamu oyo you understand olumu ziba nteekateeka za Katonda olumu blood group zino tetutala kukebera blood group sizaffe n'emikwano gyaffe naye olumu ekintu ekibadde kisinga nga okunyiizanga n'okunkabyanga kwe kutuuka mu kifo n'ensanga abantu nga bembadde ndowooza nti bali somehow close to him nga they are putting in some smile like nga balinga balaga nti kyanguye mangu okubeera into normal ekyo kyokka kyekibadde ekikuto kyalinga kyekino kati mwe emisajja mwe gyali gyakwatagana nti kati gwe tabadde muganda wo kati abadde nga taatawo nti era nze Isima mbadde muyita ekigambo Isima mu show Isima naye ebbanga lyonna litubadde noba ogenze mu kyasi zaffe ebiseera ebisinga I take myself nga muyise papa kati essaawa zino osobola okufiira muganda wo naye tokuluma nga Isima bweyakuluma nti mubadde n'ekyenjawulo kintu kirala kyonna kyonna kiyitibwa mubadde n'ekyenjawulo ate gwe kyotamanyi naye kyabadde tamanyi kituufu nti kyo kiba kyanjawulo Katonda olumu yakyesigaliza oba gwe nawe osobola okinoonyeza n'okifuna naye nga tokiwadde nze bampa hotero nnamba e Dubai Katonda ndowooza yakola n'enteekateeka eyo ndowooza nsobola omutegeera nga tuvuddeyo bangamba nti kyemwekola e Dubai bakwebera ne kuyingira masaagi badde saa tutuuke kakalamu eri tuveeyo badde ŋŋamba nti ekintu ekyasinga bwe batuwa egundi eyo e Dubai ne bampa hotero okusulamu e Dubai nabagaa kansule ne bano eri gye bampa yonna nga mpulira I feel more comfortable nga nine bano ekyo gyemadde nkunyonnyola naye kati nga tuvuddeyo kulekayo e Dubai twakulisaayo dda naye nze kankutuze obuvunaanyizibwa buno kukulisaayo bangamba bakutwala mu wotero bakuleetera ebimongoliya ebifalansa ono okutte ku buviiri ono anyiga wano byonna byekola omanyi nze wenali ne case oyo mu hotero omwami oyo alina ekintu kye yakola
yakwata emikono nga tuva mu hoteri olunaku lwe twasiibula twava essaawa twasinkana omukyala amuyita Doola yalina abaloba babayita basimanti twabasanga eyo mu hoteri eyo actually ebbanga linaffe litwabeera e Dubai waliwo omwami yatusanga ku street neisima natukwata ku mukono n'agamba mbaagala nnyo naye mbadde ngenda ku kyuma wali kubanga twali twabasinkanye bangi nga buli mbaagala nnyo nekifuuka mbaagala nnyo kati omwami oyo yatukwata bwati ku mukono atugamba bane mbaagala nnyo naye mbadde njagala agenda leeri ku kyuma mbawe ku ssente netugendera ebifaananyi ebyo byetwali mu t-shirt ya papo pate nga tuli mulinga mu moolo yatugenda n'agenda mu hoteri amini ku kyuma n'asikayo zaali diramu bibiri ku ffenna n'atuwa neyo Tyson yadde manager we naye n'amuwaayo mmeka wazaali 10 yo yali atuwadde ku ssente era kaabula kata Dubai tumusiibule nga tulina ezo zokka nze najjayo simu era ono ngola soko kugendayo kati nasanga omukyala wetubeera mu hoteri omwo ekiro tuba tuli awo nga bakubye ebisitole bingi simanyi ttiimu bantu tebabeerawo bakadaama biki Douglas ava mu hoteri gye yali asuze mu ruumu adduka emisinde ajja tusanga tutudde bwe tuti mu hoteri basatu nze Keizi ne Isima n'akwata n'amugamba Isima wano gwatuyisaawo ekiri ku social media kikutte omuliro gundi yaffe egenda kukola ki egenda kusaanawo bagyogerera bingi tuyambe egenda ku live n'agamba ti n'atula bw'ati n'ajjayo essimu n'ateekako n'agamba kati okumanya bannaye oligga ayinza obutaddisibwawo bannaye bwe yatula wansi n'atandika okukola live bannaye gye tuli nnyo nze ate nadde simanyi kumanya nti nze ne Kakalamu ne Keizi ffe bazze okulaba omuyimbi tebamuliiko bwinino tebamuliiko tulina amaanyi mangi n'amazzi etandika okujja mandi awo yali alina ekikapu era ekigundi ekyo ekikapu sipiika yakimuwa kiriko fulaga ya Uganda yagenda nakyo ng'agamba kaakati tugendagenda mu kiraabu nti ng'omuyimbi tanaba kuyimba nti nze mugenyi omukulu Kakalamu agenda kwabayitaayitamu nkawo n'ekikapu nga pasita Mbonyi asolooze ngaawo nga buli omu alina oteeka mawuzi ate kirina okujjula naseka kuba nanoonya nalaba gaye engeri gyajje punchline eyo gikuba wallahi mu kintu nga bamuguddeko bugwawo from nowhere ateekayo naga ngenda bayitaayitamu buli alina akange tobaako nogwoleteeka buno buli omu teekamu netugendera ekikapu nagenda nakyo baaba era waliwo ekifaananyi kinayingira nakyo netula emanju mu gundi nekwata ekikapu kyange nga ninda bwaŋŋambira nti jangu ono tandika osolooza tutuukawo nga twakibaza bulungi ffenna basatu nga twali mu hoteri Keizi agenda kuyita Isima bw'ayita Isima ajja kuyita Kakalamu asolooze akawungezi tubalansinge mu hoteri wekyali era we twatuuka wetukituukayo tugenda otutuuka munda mu kirabu nga kati already yatekinze eddaki katwa kuba naye katubayitire Isima katugenda oveeri nga ffe twaplanize edde kyaffe tugenda tuukawo tugambe patsi simanyi gundi ono tiimu gundi ne tiimu gundi teeka wano nga gwaffe gwakusolooza nga tukibaze munda mu hotero tutuuka mu eri nga kati ekintu yakikoze eki n'aleeta Isima ate tuzinyemuko ku mpera awo Isima we yazinira akavidiyo nga azina empere mu gundi mu kiraabu bwe yazina empere musajja wattu kati nga Douglas ate tutuukawo olwo bikyuse Douglas bagamba ogenda gundi Keizi ogenda kuyita Sandra ayite Sebbanga ayite Kakalamu simanyi ayitaani kakati nga byafudde dda kati we byafaawo ngenda okulaba ekikapu kyange ndi nakyo Isima bamuyise lwabo tuuka mu kirabu mawumanga bamutute ku stage azinye ekintu kyaffe tekivuddeyo nga betukola ki twakipulanize awo wansi nga basulawo diramu bazaalyana bina size emitwalo ana azinye amazina kati nze we nabiraba ebyo nenyambukirawo kuki ku stage tewalinda kuyita saagenda kyobola bagamba tebandabako nenyambukirawo mu hoteri munda ate nga lwaki
nenga omusajja amazina gazinye gano gonna wabanga avuddemu bamuvuddemu dira mu simanyi bina kati kakalamu abo anaafuna ki ya sigenda kweko kontera ku stage awo kubera kati tolenya ku stage asagenda era omuntu wambuuza kyali mu papo party sisobola kubulya kyali munda kubanga nze saliwo kati waliko eddakiika nga 10 isima najja mu hotel masa dawo tezimba ko kwennyini simanyi kuna isi bichi bwe twasula najja waggulu ku hotel kakalamu nenzigulawo yanga kikapu kyange nkirina tekirimu yadde ddiramu neegi ngokyakikutte nkirina ndi ku buliri nebasebwe nti nagamba kimanya abayaye mwana ate batuwadde ddiramu simanyi bina biki nga nze kendayo nga bakuzinisiza amazina ago gonna ng'olina gundi bina kati nagamba naye te ngenda kuddayo oko nawe bigaye binsuubiza simanyi bagaye ku makya agenda kumpayo 10 simanyi bagenda kumpayo biki enkya ndowooza naye njagala nnyo buninwaji oyo buninwaji alabika okuba lowooza mulinako ekiki ekinugu kubanga netwali mu show ya buninwaji bakuba akavidiyo kayisima nga bagamba y'omu ku baalina hatred kuki ku nwaji kati nga limoti nga tuli kukuleka over nga buninwaji ekyo nkyagala nnyo bambi nenjagala kirabako bulabi nga kikola ki nga kiyimba kirabika okuba kirowooza nkirinako ennugu biki nemugamba nze mwendi muno nensigala mu hoteri nasigala mu hoteri kyobola bagamba nabeeranga nnyo mu hoteri mbuba nalinga n'abakazi nedda bakunyiga masaji batugamba Kimu yeyangamba kamusala life yange bwetyo Kimu omumanyi bulungi Kim promotion enze yeyangamba life yange bwetyo kati ekiro ekyo kyo bweggwa ku bagenda ku gundi ku yaliyo baddina baya ekiro ekyo dina boti twagirimu lunaku lulala tugenda ku desert yawulira pe twali mu kimotoka nga bwekinyenyola gakakala munyala yampitanga nnyo omunyala omunyala omanja ki kati liko dikije tubulayo koze sina kyenkubanja wallahi kajitukasambye yagamba nti nzize mu Dubai nga manya abantu bagenda kumpalana nga yagamba UAE esinga okubeeramu abapipo bwabiki biki yagana y'abantu banjagadde mwana abantu banjagadde nga tula kasi omulaba nga atemereza bwatemereza n'abanga ayogera n'asiriikirira olina omuwamu time kubanga aba alina bingi nnyo ebisalawo mu bwongo ddakiikawo ng'ajjukiramu byayisemu mu bulamu bwe nze ebbanga lyonna lyamaze nange zibadde sogerako naye ku by'abaana kubanga kimu ekibadde kimuleetinga down completely era ng'ayogera nayo nze sikulaze wano omwana wange yali wano evidiyo twagikolera wano naye waliwo olunaku olumu lweyankwirako essimu nga nina omwana oyo nagamba akalamu mbadde nina gye ngenda okukeera ennyo ku makya naye mbadde nsaba oyangwe tukoleki tukole mangu kati aba ayogera kaviirani bulijjo olina omwana nogamba n'asiriikirira nemmanya kirabika okuba kikoze eki era awo luno omwana we yajja wano yamukwata nako bambi ndowooza nga amulabira bbali naga I wish singa obambaddeko noono bwati kati nga tera nnyo mumusembereza nnyo ku nsonga z'abaana biki kati ekibadde kimumekingizape kwe kubeera nga akeera ku makya n'asanga ekintu nga badde takisuubira nekituukawo kati nga ku makya y'emboozi nga temunaba likodinga baabo babuuzi nga musooka ne mutuulaawo eddakiika nasanze gundi ukibeera badde simanyi Shiragashumba nasanga baani Fulanka yankubidde simanyi baani babebekulu abadde amukubiranga nnyo essimu nga tuli nnyo mu interview ngera avaamu nnyo amurespectinga nnyo ng'avaamuko mu interview era kibeebula ya wiiki ewedde yasitukasitukanga nnyo omulabi wano badde nkulaga akatambi ke twasembe nga bamugamba ku South Africa era bebekulu yali amukubira ng'avaamu n'amuwuliriza n'akomawo mu interview n'akola bw'atyo kati mbadde nkugamba ekiro ekyo twali tugenda vayo nga tetufunye ssente ezo ekiro ekyo Keizi atugamba aliwo omukyala atwagala oyo $1 kati tugenda ekiro ekyo wannayo omukyala oyo yatuwa euro sina dirham azali euro actually eta zitegere nazitegeera wetuvayo eyo ekiro saawa nga mu 8 bwe bazituwa yazikwata nga musanyufu naye nga amanyi ddiramu musanyufu kati Keizi namugamba ezo nno euro nagamba what euro tie ate kyemunkoledde kinene nnyo netuziteeka ku buliri piikinga basatu kyenkanyi piikinga era zeezo sente
nga njogera amazima ze yafuna e Dubai ezali nange zinafuna ezali segerekeke zikadde zekezi yajjanga buzimu live nga kumacha kwanza nzekezi yateranga nnyo okudda nga zinazukusedda ngamba terutwogere ku ki kino alien skin yayogedde kino yalumba nye bise alien skin yayogedde ku kino tumuyite wantu ikolebwe tunebwe tutikale nga atandika kumacha asuze wano ze nsuze wano era live ngambera mutulage ku kakalamu twege kakalamu ti abo muleke munyala ali apeta ina kyaba hanjansi kati keizi ngajja kumacha naga nafunye yozi keizi otunda tulo tutuba tuwebasenga obozi otunda tulo so anyway, SB4, it will take times and seasons to discuss about him. But I'm feeling better, and I'm becoming strong day by day. A lot of people to confront me. Actually, inze ntandika okulaba ebintu nga bagamba nti mubonna tusaasidde ggwe. N'abantu bennyini tisibasiru. Babadde bakiraba nti nze isima tambaddeeko na buzibu forever. No matter the situation abantu gye balowooza nti mbu abadde afudde mbu nga tulina obutakkaanya. Abantu bakitegeera nti tebasobola kubeera nga banyiiza ebbanga lyonna kubeera kyovulaba era abandi badde batandikaga ndaba yafudde yakunyiigidde naye nabo bakitegeera nti ekyo takimiiniize. So memories zo nnyingi tutandika okuzogera kutuyinza okusulawo naye yessaawa nga mpombawumba oba genda South Africa agenda beerayo kennaku zo okomewokunteramu obwangu okole olina okukolerera omuwalawo mutabani olina okukolera muwalawo maama gyali bingi byakusuubira nagamba ekisinga okuluma ennyo omuntu ng'ofiiriddwako omuzaddewo kubanga ekisinga okuluma ennyo okubanga obadde omusuubira omukolera ekintu notakimukolera ate naafa. Waliwo ekintu omanyi maama wa Isima bamuyita Ajati si ye maama we mwennyini kuba maama we omutuufu ye twagenda okumundu nze we nategeera n'emyaka gy'emituufu Isima kuba nze naye nali mmanyi mukadde nnyo naye bwe twatuuka eyo nendaba emyaka maama we egiri ku malaalo gye yafiira gye yazaalibwamu noono gyawoza simu emyaka 5 plus Ingana Isima yaseka busesi by that. Nintegeera nti ye bambi yakuliyetinga kinene abantu nti nga yakimayi bajja mu kibivu mu obukadde nakiba kuyetingirawo. Was just about 44. Birthday gye twa celebrating. Olunaku lwa breaking it down. You remember? Gye twakolera ne Fifi da Queen. Twali wakaawo. N'agamba abantu balowooza ndi bukadde. Naye nze ndi 44. Ngamba what? I think yangamba 44 message bulungi nga 40 abadde n'abantu baddayogeramu omuntu wabasobola okugatta dotisa so otegeera nti ogiwa simanyi yali ogiwa bano bagundi yani omuwala wa NP kati yali ku NBS yani bagala ogiwe mukyala wa Donald Mayinja naye ogiwe kati bale mbaweza 5 abo tebaziweza just anyway katukwerekereze badde ngamba Mama wa Isima si abadde mama omutuufu naye muntu abadde ayagala Ajati lunaku lumu katuno ne dansasire we naafuna obuvuma obugenda e Dubai oba naafuna kye bayita abaya tutwali e Dubai ku street tutambula bwe tuti olwo tetunabafuna sente kubeeri ga twasimbula kiro ku macanga bukya kati twakola shopping the day before twakola shopping ekiro ekyo sente twazifuna kiro sanga 8 zegambye twamaze dokola shopping twamaze dokola no kuparkinga twafukola olwabo wa dola tetwanaba na kunaaba tetusimbula ekiro ekyo ne tugenda ku check in okudde e Kampala ala check in so twali ku street nga tutambula nagamba Ajati ndo mugulyayo ko kwabaya kati Tyson namugamba oyo manager we namugamba naye rasiza bei nyo tusobola okugenda ne tuziramuzaako tezisusa nnyo mitwalo 5 gye Uganda netuyingira mu dduuka wallayo myayi natugaddira mu 5 addira mu 5 sije mitwalo 5 netufuluma nagamba za bei ngenda munoonyezaayo ekintu eki I wish we naba ntambudde aje tujja mugiro abaya alabika yali ayagala agimufunire Katonda wanaaba nnyambye nga nze funye Ajati tabadde maama we
Tejati abadda inze yangamba abadda mpita ka penso ajati amulaba ko lumu mutabuliki nali njala mukola ko interview twali eyo ne baganda ba Isima Isima muleka bere mugapu ze bichi but omaine ekisinze n'okungumya by the way kulaba taata wa Isima he's doing the interview by the way I thought tajagera ku macha zikola mimi namulabe nga ali strong ngamba obalaba mutabuliki he's doing it oba nange we na kera ku macha ne njogera oba nakera ku macha ne mpyanga chimvuddeko I took each and everything chempulanga chinali I was so proud of him. Yeah. I was number one fan to him. Sarah, you're breaking her down. Naye izo ndoza naye ngena mu advisor a breaking ayogere. Wana ayogera ndoza naye jawuliranga tribute ye yajiwaddeyo. Abantu bategere huwa. Enchangu twalikoba mu out. Motoka pichize mpaka. Ati ze kizibu kye nina era abantu balina ebizibu nange. Era ne try to plan ne Isima egende London. Omuntu agamba abana atwala kakalamu era ndali mulina ekizibu ono ye mujja muvaako buvi kubata abera mu hoteli bulamu bwa hoteli ona badda nkubira kati tugenda testinga mpapiza mpaka 7 that is a simani tugenda mulale fatukigunda badda nkubira champion waliyo tuziriawo kasanje si wala abana bazibusa mbanze yakweta mbinyo yebitu mbisika koko ku bintu ebipya mu bwongo nabe naye tandika okunyumirwa ko life obolia Isima badda mnyumirwa life babo ba medi olumaliza interview met waswa ekolere yo kade wetaage babi kisimanyi ne abadde anyumirwa nnyo life ye ku pule esawo yazino wetaage nkunone ncha sameka simanyi naye ekirala Katonda oba ayina ekintu bambi kisimanyi na kumanya naye Katonda simanyi kibadde wakati awo naye abadde ayina ekintu ng'akeera ku makya ng'olabira ddala ekintu ekyo kigenda kugguka ng'olabira ddala nga nenjogera gye muwogera naye ng'alabira ddala buli kimu kiwedde kigenda kugguka wallahi ne kitagguka era kati ndi so surprise okubeera nga abadde yeesunze nnyo simanyani byaba bloga bine bibadde this time round guno abadde agwesunze nnyo oba kibadde kigenda okuva mu bino gondi yafe gye simanyi president sikimanyi kibadde kigenda kuva mu kubanga olaba yatuuka n'okuyombera nti tumukolera campaign ku bino naye nga last time nga twabirimu nnyo n'ebino tubaddengamu naye nga sikimanyi kibadde era nga tubirane sayi tuganda naye musajja waffe goba president abwaga kiki ekiri wano Plascon yali egenda muwa bwa ambassador nga buli we tugendayo kiwedde tewali kigenda kusazizwa mukiwedde kituuse inafuka ambassador waki Plascon era nga nze wabyogera nnyo ngeno owulira nga bisazeemu omuliro nga simuddamu kubanga mba ndowooza olwo akkiridde bambi omutima gunafuye kubanga naye atuuka time ng'alabye ddala kigenda kugguka tekigaana abusimayo ba URA waliwo bali bagenda omuwa simanyi oba bikinga gagenda muwa simanyi abeera ajja akyalinga kusimba awo nga nzajja okwogerera nga URA simanyi bikinga n'ebintu byayogera abamufera biki simanyi nebikkirira kati bino ebya blog ekibadde kigenda ovaamu kirabika okuba abadde agenda fuukuba biliyoni yo bakiki kubanga abadde alina engeri gyakyesunzeemu mukama yasinga okumanya byonna so enkya tugenda mu ndulo nkunona ku makya simanyi oba najja ekya programu yeriete simanyi nze simanyi kiddako naye SB4 kati ekiriwo question eriwo yo eya kiva e Bulaaya kijja kugwa Bulaaya oba ki ekiddako and plan yonna mukama yasinga okubimanya Medi omuntu kyayinza otuula mu kiva e Bulaaya mbwatuddemu kale abantu babeera ne kye bayita simanyani experiences ekya making such a Bulaaya naffe tetukimanyi kubanga it was just a normal show nga tukola nga bwe tukola wano lunaku olwokuna nyina owulira nali njogera ne Selector William nemugamba Selector William mukimanyi gwe founder wa kiva e Bulaaya nangamba kikinyi lwaki nemugamba kimanyi twali tuli mu show nga tuli mu kukola show yaffe yali yalwakuna nayogera ku kintu kyo nefeseko nga nyingi nnyo naga oyo simanyi ani Selector William tolaba nti yagenze eno bwa serebwe agenda kugwako ku flying pan simanyi ku mukazi nga amukoze eki nga mukubide simanyi mukubye flying pan ku kawalaata awo neseka ninga isima nega neba tukuyetingeyo ko lunaku lumu nga twogera ku bye Bulaaya nti tugikuyetinge nanga tugera gikuyetinga netutuuka ku lunaku lwa Sunday nga takyabijjukira nezijja nemugamba no tugenda kujja nno ku shoot ate tugenda kola ki
tugenda kukola kweri show gye twagambye okushootinga bane Katonda abadde mulungi gye tuli. Anyway, byo biwanvu and bingi nnyo, memories nyingi nnyo. Abantu bakubiranga SB4 nga bagamba omusajja obadde simwagala. Simanyi nga manyi people power. Nebire ebintu. Era tusete bagiyita kive bulaya mugatta bantu. Yeah. Anyway, byo biwanvu naye katubayirekereze byebyo kakalamu alina kuguma wensuubira nti asasituse namuwana eno kyebayita SB4 Media Tuggussa Enssonga. So gwe wenna wenna ng'oli eyo sasiddeko mutabuliki. Yeah. Kama kumbe kizibu kyako baganda balona omukyala aliera ebweru eyo omukyala muganda wa SB4 Isma naye tumusasiddeko nnyo muganda we bangi bambi ajati. Anyway byebyo muganda watu weyagera ani waswa yasinga okumanya naye katubasiibule atuteekamu akasente abaziwa and Sons tubaagala nnyo basanga bakumukwana akeedi genda bakuwa ebintu biri mu gino genda ne mu bulango buno mukama bankuumire. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Jjaja and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.jjajaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Jjaja and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.